الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقل الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتنزل الله تبارك وتعالى نني متنا مجف وقتل مكيندف تمناجنا الله سبحانه وتعالى السبيغاني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم mbaka goyatusindi kira jetuli ngeri ummeno yagamata rahmata lil alamin nga kyakusasi deriye bitonde azizun alayhi ma anittum yenyigirizibwa byonne binyigiriza ummeno yayino bulumi eri ummeno nga byonne bikalubirizibwa ummeno ebiziteri umma nga naye bwe buzito bwawulira yakola omulimu gwe yatuusa barraga risala wa adda al-amana yatuuse ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyamutuma era n'atuukiriza n'obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byeyamutikka yabituusa. Yagamba nti wama alayka
إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن عليك إلا البلاغ يقام بمبكا وينتقو منيمقو قطوسا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أيقال كريزي نينا يقال يعسزي ومقاقال وكيقانا ما تيكا الله أكاقاني ومبكا محمد صلى الله عليه وسلم يوم منيمقو يقوكولا Allah subhanahu wa ta'ala yamutikka nabitu seri ummeno nga mukka mwemuli okuwona yenna anakyusa nava kwekyo omubaka kyeyajja nakyo dhalika huwa al-khusran al-mubin kwe kusalwa okutayinayinwa abange roosi za business siros naye roosi ezannamaddala yemuddu agenda okujja mu maaso ga Allah nga yawukana kwebyo omubaka Muhammad sallama byeyasomesa byeyakola byeyalagirira omuddu anaabajja oba omuddu anajja ku qiyama nga agaggawadde oba mugagga olugagga olwannamaddala ye muddu yenna agenda okujja ku qiyama ng'alimu abo abaagoberera ne bateeka mu nkola ne bakola ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayigiriza era bye yatukubiriza okubeera nga tubyettanira abuluganda abakkiriza Allah tabaraka wa taala waali mulamu tafa الحي الذي لا يموت يملم الله سبحانه وتعالى أتي يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى شنو شابا ودو لم يابو ود نشابا جيكو ولم يابو جيكو فإذا أبغانا بكرزا زنانوي أشات ود يشنجريشو ayagala tuwongere ku bulimu bwaffe bwe tulowooza obaolyawo tuyina omukkiriza yamurru atambulira wakati baina alkhawf warrajaa wakati w'okutya obaolyawo Allah subhanahu wa ta'ala annahum ila rabbihim raji'un abala mu kubunkenke buli kaseera abeera mweyaliikirivu byenkola Allah subhanahu wa ta'ala abikkiriza n'abisangayo abimpandiiseeko mu mirimu gyange emirungi omukkiriza bw'atyo bwe buwangaazi bwe tabeera guaranteed ku mirimu emirungi gy'akoze wabula abeera n'essuubi nabbi n'agamba nti omukkiriza atambulira wakati wa kutya n'essuubi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala abuluganda abakkiriza kola konna k'okoze ogubeekerezeeko okubeera ng'osaba nnyo Allah subhanahu wa taala abeerenga akakkiriza okukola kulala ne Allah okukkiriza omulimu gw'okoze nakyo kyanjawulo buli omu atwalenga omutawaana mwegayire Allah akkirize Allah subhanahu wa ta'ala mwegayirire nnyo akkirize akalimu konna k'obeera ova okukola oba oliawo onaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga gyekali omubaka Muhammad sallama yasinza Allah tabaraka wa ta'ala yali mugonvu ku mateeka ga Allah mpaka okufa we kwamutuukako bw'atyo Allah naffe abeeyita nti tuli bagoberezi ba Muhammad ayagala tusinze Allah tabaraka wa ta'ala mpaka hatta yatiyaka al-yaqin ng'ekigenda okwawula kusinza Allah Muhammad kwali kumuzinga mu ssanda nga naawe ekigenda okwawula kusinza Allah kukuteeka mu ssanda bwe buwangazi bw'omukkiriza kuba amanyi buno obulamu si bubwe ate nannyini kubumuwa yamugamba nti illa liya'budun ensonga lwaki nkuwadde ensonga emu kunsinza kubeera okulaba kw'omukkiriza ono nga kusinza Allah kubeera okuwulira kw'omukkiriza ono nga kuwulira byonna byawulira kusinza Allah kubeera okutambula kw'omukkiriza nga kusinza Allah ayagala kubeera okukwatako ku kyonna ky'okutteko nga kusinza Allah tabaraka wa taala abuluganda abakkiriza bwe bulamu bw'omukkiriza obwannamaddala omukkiriza ayagala okuwangaala obulamu bwennyini Allah bayagala owangalyeko kubeera ebikolwa byo byonna ng'okwogerako kuno ekigambo ky'oyogera okakasiza ddala tokifunamu musango mu maaso ga Allah bw'obanga tokifuna mu maaso ga Allah ogenda kubeera mu baddu abasinza Allah tabaraka wa taala ebirowoozo byonna obwongo obukasuke kujjana ebeerenga kyekiruubirirwakyo ekyo nno mwana wattu kigenda kulabikira mu bikolwa byo kigenda kulabikira mu bikolwa byo ne mu bigambo byo ddala gwe ebigambo byo olaba byabo abaagazi b'ejjana gwe olowooza ku bikolwa byo olaba bikolwa byabo abaagazi b'ejjana era abasaba Allah tabaraka wa taala ejjana ne busaba oluganda abakkiriza abange bubeera obuwangaazi bwaffe butono nnyo obusigaddeyo kwe twakawangaala butono nnyo obusigaddeyo kwe twakawangaala Allah yagamba nti tafuulangako muntu oba talina muntu yenna gwe yali atonze nga ku nsi kuno agenda kuwangaalirako lubeerera omubaka musallama yagenda n'asinkagana Allah we ku myaka 63 kikulaga nti abaddu abayingidde 7 ate ffe tukaddiye abayingidde 8 aye effe tuli bazeyi abayingidde 9 awo ensi yonna ekwewuunya era buli omu bawulira emyaka gyo ne yeekanga teyeekanga lwakuba oli muto alabira ddala ng'oli mu magoba oli mu extras kuga abaddu batuuka ku level nga bw'omugamba emyaka gyo yeekanga alabi obwongo buno lwakuba nti abatagambye nti alabira ddala olina okubanga wafa omugamba emyaka 7 naga muzeeyi ng'owangadde n'omugamba emyaka 8
emyaka 8 Mungu akuwadde obulamu okwewuunya okwo si kwakwewuunya myaka haqiqatan amazima gali nti aba yeewuunya myaka egyo Allah gyakuwadde mingi nnyo okubeera nti wayingira dde ettaka lya Allah naye okyaba Oluganda abakkiriza ffenna respective emyaka gyewangadde mitono oba mingi ffenna mirimu mirungi Allah tabaraka wa taala gyayagala mu maaso ge tulafuubane tugende mu maaso n'okulongoosa eri Allah tabaraka wa taala atuwadde omwezi gwa Ramadani guno nga Allah tuteekateeka butya bwe tulina okuwangala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo omukkiriza awangala na Quran awangala n'okujjukira Allah awangala obuwangaazi bwe ddeyo olowooze empangala gy'obadde owangaala mu Ramadan that's the very exact way Allah tabaraka wa taala bw'ati bw'ayagala obeere ng'owangaala ng'oli musajja oba mukyala mugonvu nnyo ku mateeka ga Allahu tabaraka wa taala mbufunze era omukojjukanya kwaffe ku musomo guno nti gubadde omwezi gwa Ramadan naye ng'omwezi ogwo Allah tabaraka wa taala ayagala tukyuse oba tuwangaale oba tulongoose obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo nga tuli bagonvu ku mateeka ge atugambye Allah tabaraka wa taala ezimu aya ezigezeddwako okubeera nga zisomebwa gye tutandikidde aya ezo ziri mu surati Nisa Allah tabaraka wa taala ayogera ku mbeera ey'okwenenya ey'okumwenenyereza aya ezo ayogera ku mbeera abaddu okubeera nga tumwenenyereza Allah subhanahu wa taala betumusubya bingi nkakasiza ddala nze naawe ebbanga lye tumala nga ffenna tuli batonde ffenna tuli bakendeevu era tulina kutusobya Allah tabaraka wa taala obujjuvu bwonna bwa Allah obukendeevu bwaffe ng'ebitonde Allah bw'atyo bwe yatutonda naye essuubi oba omukkiriza awangaala waba asobereza Allah bw'ategeera nti asobeza Allah ayanguwa mangu okwenenyereza oyo gw'asobeza ebiseera ebisinga buli weetondera gw'osobeza kiraga naddala ng'okwetonda okwo kuviira ddala ku ntobo ya mutima gwo kiragira ddala obugonvu ne okutegeera kw'otegeddemu oyo gwe weetondera naye kyoza embeera z'abakkiriza walam yusirru ala ma faalu wahum ya'lamun embeera z'abakkiriza tebalemera ku mazambi ge bategedde nti mazambi Allah tabaraka wa taala ng'anywezaawo oba ng'akakasa okusobya kwange naawe era n'alaga obusaasizi bwalina gye tuli mu ayima Allah tabaraka wa taala yagamba nti walaw yu'akhidu Allahu nnasa bidhulmi muayina yagamba nti bima kasabu zonna zikuzeeyo ku mbeera emu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti singa buli omu yali amukwatira ku zambi lyakoze Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti buli omu singa yali amukwatira ku zambi lyakoze ma taraka ala al-ardi min dabba yagamba nti ku nsi kuno Allah tabaraka wa ta'ala teyendeseeko kitonde na kimu kinaayina naye muayina nagamba nti yafa an kathir abange bimbasonyiwa bingi bimbasonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala byatusonyiwa bingi singa bwali bwezi Allah tabaraka wa taala nga buli ayenda Allah amuttirawo ku nsi kuno ani yalibaddeko ayinaayina ng'abaddu bangi balina abaana ba haramu nga bwe bujulizi bwennyini obusooka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okakasiza ddala nti muwala wono fasiboni wa haramu abange wali otutte akadde n'okaaba ne weenenyeza Allah nga buli olowooza ekintu ekyo onakuwala buli olowooza amakubo ge wafunamu omwana oyo asooka mu butuufu wali tonnaba kutegeera bunene wali tonnaba kutegeera buzito bwa Allah tabaraka wa taala kale lowooza ku mbeera eyo olabe ng'ekunakuwaza Abaganda bakkiriza singa Allah tabaraka wa taala yali atta buli alimba ngoba wakalimba bwoti Allah n'akugyamu omwoyo nze naawe bani abaali badde abalamu weyafa an kathir Allah byatusonyiwa bingi singa Allah tabaraka wa taala ng'omuddo otune bwoti ku haramu amaaso go n'agaziba nze naawe bani abaali badde balaba singa amaaso Allah tabaraka wa taala yagatwala dda lowooza ku matu singa amatu gaffe oba wakolera bwoti haramu wakawuliriza obuyimbayimba abaddu bangi tubulemeza ku ssimu naye Allah ku arushi yakulaba yagamba va ku nnyimba naye abaddu tulemedde ku nnyimba ku mbaga kweziri gwoza seeka yagamba abange mbagamba era ntera nnyo bagamba tokwasanga omwali mu eddiini yo togikwasa yenna gw'omanyi daa yenna tokwasanga omuddu yenna eddiini yo abange eddiini yo gweddayo tunire omubaka Muhammad sallama nti ku mbaga ze yakola kwaliko musiki atya kwaliko olowooza ku mbaka go ku mulembe gw'omubaka bayimbi be baabulawo ddayo tuna embaga zonna okuwasa kweyawasaamu bamaama baffe ab'ebitiibwa bakyala be abakyala abo
tunuye embaga empasa gye yawasa mukale va kuwasa kwe tunuye enfumbiza gye yafumbiza mbawolabe abuluganda abakkiriza tubeere abaddu abasiraamu lowooza ku zambi eryo ng'obeera wakoliza booti music allah tabaraka wataala amatu n'agassaamu envumbo nga tokyawulya kyatugamba nti wayafan kathir abange ebimbasonyiwa bingi byetusobye allah tabaraka wataala ayagala tugenderere okubeera nga tumwenyereza ayagala tugenderere okubeera nga tusaba allah tabaraka wataala abeere nga tusonyiwa bwe buwangazi bw'omukkiriza wonna wabeera asobereza allah ayanguwa okwenenyereza allahu tabaraka wataala. Naam, nga tetunnagenda ku aya ziri biidhnillahi njagala tusooke tunwe ku hadithi eno y'omusajja gwe bayita Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu basahaba omuku basahaba bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayita Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala agamat mazmaddala ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagama man akhta'a khati'a aw adnaba dhanban ثم ندم فهو كفارته رواه بيهقي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتقامت نبي قامت من أخطأ خطيئة ومونتو ينا أقوى منصبي ومونتو ينا أقوى منصبي أسير الدي ناقوى منصبي أيدين صبي جاخوزي أصبي الله تبارك وتعالى ناقامت أو أذنب أو مونتو ناقل الزامبي أو مونتو ناقل atnaba dhanban omuntu oyo n'abeera nga akoze ezambi n'agamba nti thumma nadima omuntu oyo n'abeera nga mutima guli awulira okukaaba ku mutima amakulu yejjusa buli walowooza bw'ati byasobeza Allah n'afuna okwejjusa ku mutima buli walowooza bw'ati ensobi ze yagwamu ng'agenze ku university yali fresha buli alaba exposure buli kimu alaba kipya omuddu buli wasiriikirira bw'ati n'alowooza ku byasobeza Allah omutima gwe n'awulira nga gunnyikidde gukaaba omuntu afaanana bw'ati Obuganda abakkiriza buli omulowooza baganda baffe bangi Allah tabaraka wa taala bakyusiriza obuwangazi n'ava mu nsi mwawangalira n'agenda n'awangalira mu UK n'awangalira Canada n'awangalira mu Australia n'awangalira Dubai abalala bali Bahrain abalala bali mu nsi zonna ez'enjawulo buli omu gy'awangalira naye olugenda lwagendayo n'exposure gye wafuna abaddu bangi bakyexploitinze to their advantage okutuuka mu mbeera oba mu nsi mwe batamumanyi n'abeera ng'asobya Allah tabaraka wa taala kale birowoozeeko byonna oba oliawo bye wasobya Allah tabaraka wa taala naye okwejjusa mu mutima gw'olyamu okwejjusa mu mutima muli olyamu okwejjusa nabbi kyatugamba nti omuntu yenna agudde mu nsobi shaitan emuwangudde n'agwa mu zambi n'alikola thumma oluvannyuma omuntu oyo ategedde nti nsobi mu butuufu nsobeza Allah nadima omuntu oyo n'afuna okwejjusa lwaki kino nkikoze lwaki nkoze ezambi erifaanana bweki sahaba ono atugamba nti omubaka yagamba fahuwa kafaara omuntu oyo gwe mutango gwe amakulu kyabeera akoze okwejjusa kwokka okwo kwobeera wejjusizza ddala nga haqqan wejjusa okwejjusa okuviira ddala ku mutima gwo era no refraininga from that sin that you have made noviira ddala neweesambira ddala ezambi eryokoze eki lyokoze omuntu oyo atugamba mbaka musallama oba atugambye nti omuntu oyo gwe mutango gwe amakulu omuntu oyo asonyiyibwa ezambi eryo lyabeera akoze kamminna bameka muffe abakola amazambi oluvannyuma ate netugeewaaniramu bameka muffe abakola amazambi oluvannyuma ate netugeewaaniramu wali owuliddekokko ku kulumwa ezambi lyonna lye wali okoze nga buli walirowooza oba bw'olaba alikoze nga naye wali olikozeeko owulira nga omutima gwo gukaaba n'otafuna mbeera yakwetukuza tulaba mbaka Muhammad sallallahu hadithi emu yagamba nti ataib omuntu yenna eyenenya mu zambi kama la dhamba lahu omuntu oyo abanga atakolanga ku zambi akulaga enkezo y'omuddu okwenenya n'oviira ddala ku zambi tubadde ffe abaddu ab'omulembe guno nga twali mwezi gwa Ramadan nga tugamba Allah tabaraka wa taala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ng'ogamba Allah nti Allah oli musonyi ng'okakasa Allah subhanahu wa ta'ala musonyi era n'omugamba tuhibbul afwa Allah oyagala okusonyiwa era okakasa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okusonyiwa kubanga tatuttiranga ku mazambi ge tukola naye twegendereze kuba obusobozi bw'okututtira ku mazambi Allah obusobozi bw'okuttira mu looja abwina Allah obusobozi bw'okuttira ku ssimu
nakwebasanga olabanga asumagidde ng'olaba obwononefu ku ssimu Allah nakuyisaawo nakuttira ddala bagenda okudduukirira bano abagenda okujja okuzuukusa nga wafudde olaba bwononefu nga incidence emu omuddu omuntu amwogerako eyafa nga alaba bwononefu yafiira ku TV ati alaba bali mu bwenzi naye kuyafiira Allah namutugirawo omwoyo nagutwala kati abadde tubadde mu Ramadan nga tukakasa Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ayagala okusonyiwa gwe kennyini obanze ne tugamba Allah nsonyiwa fa'anni Allah nkusaba nsonyiwa naye kyewuunyisa okubeera nti omwezi gwa Ramadan bwe gwaweddeeko ate Allah ne tumwerabira gwe twagambye biri nga tubeera balyazaamaanyi eri emyoyo gyaffe tubeera tulyazaamaanyiza emyoyo gyaffe olulyazaamaanyi olusinga okubeera olunene toyinza kuŋŋamba nti mu nnaku 10 tubadde tukabira Allah tumugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nsonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah oli musonyi Allah oyagala okusonyiwa Allah nsonyiwa ate oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan ne tuddayo okubeera nga twebagala amazambi ge tugamba tubadde twenyereza Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba ezimu ku aya ezakulembeddwa okusoma Allah n'agamba nti innama tawbatu ala Allah mazima ddala kuli okusonyiwa eri Allah tabaraka wa ta'ala oba okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala oba okwenenya okukkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lilladhina ya'maluna as-su kuli kwabo abaddu abakola ebibi agudde mu zambi n'alikola naye yagamba nti bijahaada ng'omuntu oyo ezambi nabadde talimanyi oba alikoze lwa butamanya awanguddwa n'akola ezambi lifaanana bwetyo n'agamba nti thumma yatuubuuna min qarib Allah tabaraka wa ta'ala musat nisa n'atuga aya eri musat nisa n'agamba nti oluvannyuma omuntu ono ne yeenenya mu kaseera ak'okumpi talinda kwenenya eri nga bwe tugenda okulaba Allah wanaaleeta embeera z'abantu bagenda okusonyiwa ddala nga beenenyezza olwenenya abalaga olusonyiwa lwagenda obbasonyiwa era n'embeera zaabwe agaye nti beeva baddu agudde mu zambi akoze ensobi n'agamba nti oluvannyuma ng'akoze ensobi eyo n'ategeera nti mu butuufu nsobi za Allah yatuubuuna min qarib neenenyereza ddala neenenya mu kaseera akasinga nga agudde bw'ati mu zambi ategedde nti zambi neenenya n'aliviirako ddala bameka muffe abazeeyo ku mazambi ge twali tukola nga Ramadan tennaba bameka muffe abazeeyo mu bwonoonefu bwe twali tukola nga Ramadan tennaba ne tuwummuzaawo mu Ramadan omwezi gumu ne tulaga Allah nti Allah eri ezambi nsobola oddivaako laba ate bwe tuddamu ne twekakasaako ffe ffennyini nti ate ezambi eryo nsobola oddiddako kikulaga obujoozi bwe tulina eri Allah tabaraka wa ta'ala kikulaga obujoozi bwe tulina eri Allah tabaraka wa ta'ala tukwenyakwenya Allah tabaraka wa ta'ala tumugamba nti fa'fu anni Allah nsonyiwa abaddu baali bakaba mu Ramadan ng'omuddu omusanga mu Ramadan muzikiti ng'akaaba olinayo akaseera kewafuna ekiro tojjukire wagamba Allah nti nsonyiwa mbadde nnyambala bubi naye ate omwezi gwa Ramadan bwe gwaggwako ate weewunyisa mwannyinaze okubeera nti ate waddayo mu nnyambala eri gye wali oyambala mu Ramadan wali oyambalira ani nkakasa bw'obanga okakasa wali oyambalira Allah oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe wali oyambalira akyaliwo bw'obanga ali weebikkirira nga weebikkirira lillah oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe wali weebikkirira ng'oyambala olwambala lwayagala oyambale nga nawe kennyini okakasa obusiraamu kyebulikommendinga okubeera ng'okola oyo Allah subhanahu wa ta'ala akkubiriza era ayagala oyambala olwambala olwo akyaliwo abange twenenye nga bye twenenya tubitegeera bulungi abaddu tetukwenyakwenya Allah mu kwenenya kwaffe Allah talina bwetaavu singa abantu bonna ahlul ard jami'an kafaru fallahu ghani fenna singa tugamba kujeemera Allah okwenenyako eri Allah tabaraka wa ta'ala okwo tekulina kyekwongera ku Allah kakubeera okukola kw'ezambi lyobeera okoze maana kaswadhalik ekyo tekirina kyekikendeza ku Allah tabaraka wa ta'ala abange byonna byokola man amila saliha falinafsihi okukola kwo obulungi okulongoosa kwo eri Allah okukola kwo omulimu omulungi gw'obeera okoze obeera ogasa mwoyo gwo waman asafa alaiha era okukola ezambi lyobeera okoze Allah agenda kuvunaana ggwe agenda kwokya ggwe ebirungi byokola bidda gy'oli imma olemedde ku zambi oba olivuddeko oba oliremeddeko oba olivuddeko byonna Allah subhanahu wa ta'ala asigala kyali Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mutakabbir wa lahu al-kibriya'u fi as-samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala tayina bwetaavu wa waggulu Allah mugulumifu Allah
sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard aina abamusinza mu nsi ne mu ggulu ne bwekityo kiri gy'oli okusinzaako kw'osinza Allah obugonvu bw'olina ku mateeka ga Allah okujeema kw'obeera ojeemedde Allah byonna byetoolera ku ggwe byonna repercussions zidda gy'oli obuluganda abakkiriza twenenyereza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atugambye nti omuddu yenna oseeredde n'ogwa mu nsobi okoze zambi shaitaani ekuwangudde n'ekusuula mu zambi kuba ye sunna yaayo enkola yaayo obulyazamanywa waayo falamma kafara qala inni bari'u minka bwekulaba nga ekusudde mu zambi kasomala okujjamu empale n'oyenda kasomala okulaba obwononefu kasomala okuya music kasomala okunywa omwenge kasomala okulimba kasomala okukola ezambi lyonna lyobeera okoze era ogenda okulaba bwoti nga kennyini omutima guno gugamba nti olimbye awo shaitaani ng'ekuvaako ngega nti inni bari'u minka nze munnaye nze nkuvuddeko nkwesambye inni akhafu allaha rabbal alamin nerimba ate olulimba olulala nti etya Allah subhanahu wa ta'ala bwetyo yenkola yayo falamma qudiya al-amr bwebana balamudde Allah tabaraka wa ta'ala ku qiyama ab'omuliro bayingidde omuliro Allah balamuddeko okuyingira omuliro ab'omujjana bagenda kuyingira ejjana abaddu bagenda kugamba Allah nti Allah shaitaani yatubuza yo kennyini egenda kwegaana egenda kugamba nti inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq Allah wammwe yabalaganyisa endagaano y'okumusinza endagaano y'okumutya endagaano y'okubeera ku mateeka ge endagaano y'okugobera omubaka we endagaano y'okugobera Qur'an endagaano ng'abavunuzi bavunula okuvunula okw'enjawulo negamba shaitaani wa'adtukum nange nembalaganyisa ne muva ku ndagaano ya Allah ne mukwata endagaano yange ey'obulimba Allah bwe yabaganyisa endagaano y'amazima nze nembalaganyisa endagaano y'obulimba bwetyo shaitaani bwegenda okugamba ku qiyama nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ajikutase egendaga nti Allah bwe yabalaganyisa nange nembalaganyisa ne muva ku ndagaano ya Allah y'amazima ne mukwata yange ey'obulimba ma ana bimuslihikum wa ma antum bimuslihi temuyina kye mugenda kungasa nange sina kye ngenda bagasa sigenda batasa muliro gwa Allah namwe temugenda kuntasa muliro gwa Allah fenna bagenda tocha embeera bwe tubagenda okufaanana ku qiyama abuluganda abakkiriza bannyinaffe tuddeyo twambale nga bwe tubadde twambala mu Ramadan oba twambale ng'obusembe obutugamba okwambala weebikkirire tolina kyofiirwa okuggyako ate olina kyofuna abuluganda abakkiriza abaddu bangi alowoozezza baganda baffe abasuubuzi haramu gwasuubudde okutunda omwenge kwatunze haramu yenna gwabadde akola okuttirira ebipimo okendeeza minzaani okendeeza ebipimo okendeeza okulya riba okumpanya mu kutunda byonna omuddu bangi babirowoozezzaako mu nnaku 10 esembayo oba mu Ramadani monna nga badde bazuuka ne bakaaba amaziga kyewunsa okubeera nga abaddu bazzeeyo dda okubbira mu bipimo bazzeeyo dda okuttirira mu kutunda bazzeeyo dda okutunda haramu bazzeeyo dda mu kunoonya haramu okunoonya ssente mu makubo aga haramu Allah tabaraka wa taala ge yaziyiza abuluganda abakkiriza Allah waali ahsaahu Allah yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti byonna bye tukola abiwandiika wanasuuhu fe tubyerabidde naye yagamba nti summa yunabbi'ukum bima amilu yawma al-qiyama ngenda balaga bimwakulembeza okukola ku lunaku lw'enkomerero nekyo bannange twefeeko twenenyereza Allah olwenenya olwannamaddala abange refrain from all kinds of sins that we've been doing gonna amazambi abange tugesambe tusabe Allah subhanahu wa ta'ala mugambe nti ya muqallibal qulub wange Allah mukyusa emitima thabbit qalbi ala dinika wala ta'atika nkusaba nyweza omutima gwange thabbit qalbi nkusaba Allah nyweza omutima gwange wama ubarri'u nafsi illa yagamba abaddu ayogera ku baddu abamu ku mbeera zaabwe n'emitima gyabwe akakasa nti omutima gwe teguyinza mumulagira kirungi yagamba nti la amaratun bisuu'i omutima gundagira kubeera nga nkujeemera oyo yennyini nannyini ku omutima ogwo ddala nga Allah oyagala akulongoosereza omutima gwe musabe Allah abaddu bangi lwaki tetunnava ku mazambi ge tukola tetunnasaba Allah kutujja ku mazambi tukitegera bulungi abaddu bangi nga bw'osaba Allah n'akujja mu bwavu bwoti woosaba Allah kujja ku zambi nga bw'osaba Allah kujjamu obulwadde ng'obulwadde bwoti woosaba Allah kujja ku zambi ddala ng'okakasa ezambi litolyagala ebbanga ly'onaamala ng'okakasa ezambi litolyagala era ng'ezambi oyagala Allah alikuggyeko Allah oyagala kwanguyiriza okwambala jiribaabu Allah oyagala kwanguyiriza esswala Allah ayagala kwanguyiriza okuva ku mwenge okuva ku sigala okuva ku njaga okuva ku mayirungi n'amazambi gonna okuva ku bwenzi okuva ku zaala okuva ku music byonna ddala ng'okakasa tolina buwomerevu bwa zambi eyo saba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ajja kujja ku zambi eryo abaddu tukyayina obuwomerevu bw'amazambi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala antaase nammwe abataase atutamye okumujeemera nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase okwagala okumujeemera atutaase amakubo gonna mu bigambo n'ebikolwa
agatutuusa kujeemera Allah tabaraka wa taala abange tusabe Allah mugamba kukwatireko ya muqalliban qulubi wanga Allah omukyusakyusa emitima thabbit qalbi nyoza omutima gwange ala diinika ku ddiini wa ala taatika ne ku kubeera omugonvu ku mateeka ago Allah subhanahu wa taala ajja kutaasa ajja kumalira kyatugamba Allah mazima ddala kuli okwenenya Allah kwakkiriza oba okukkirizibwa mu maaso ga Allah yagamba nti eri abo abakoze amazambi naye nga amazambi ago bakoze bijahara nga tebamanyi naye abantu abo bwategeera bw'amala n'ategeera nti zambi thumma yatuubuuna min qarib oluvannyuma neyenenya n'aviira ddala ku zambi eryo Allah n'asuubiza n'agamba nti ulaika yatuubu Allahu alaihim abo nno mwana wattu bafunira ddala okusonyiwa abo Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwa abange mu Ramadani bye twagambye Allah twabitegedde amazambi ge tubadde tuwala mu Ramadani twagategedde era tubadde tukakasiza ddala nti okuba ne girlfriend eryo zambi okuba ne girlfriend eryo zambi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku zambi ly'obwenzi kyewunyisa olulimi olugagga olulimi olulungi okwogera kw'amazima Allah kwe yayogera n'olusengeka olusinga okubeera olusufu Allah lwe yasengekamu ebigambo bye yagamba nti wala taqrab ng'aziyiza obwenzi yagamba nti wala taqrab kikulaga nti omuntu ono okusemera obusembereza ezambi eryo nnyini zambi okusemera obusembereza ezambi kubanga Allah yagamba nti wala taqrab gwe tusimbiranga obwenzi Allah n'atagamba nti wala tazin n'atagamba nti toyenda kuba amanyi nti bw'onaasembera bw'oti ekkubo bw'onaasembera bw'oti eri obwenzi n'ebigambo n'ebikolwa ogenda kwenda ne bwekityo wala taqrab abange weewalire ddala ekkubo weewalire ddala ebikolwa ebikutuusa ku zambi ly'obwenzi weewalire ddala ebigambo bw'olabanga ekigambo kyogera kigenda kukutuusa kwenda ku muwala kireke bw'olabanga ekikolwa bw'onaakikola kigenda kukutuusa kwenda ku muwala kireke oba omusajja okwendako beera nga weesambira ddala embeera efaanana bwetyo kikulaga nti omuddo okusembera obusembereza obwenzi eri yennyini zambi kuba Allah bwe yali aziyiza obwenzi yagamba nti tosembereranga obwenzi ate n'ogenda ku kiri ekiri ashad omuddu osembera n'oyenda ate ako nako kazito kakubiri nakityo omuddu tutegedde nti zambi obwenzi zambi abaddu twenenye min qarib abange twenenye wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu yagaa nti mwangu mudduke eri Allah mwenenyereze nga tannaba baleetera ebibonerezo abange twenenye Allah nga tannatuleetera bulwadde buva mu bwenzi twenenye Allah tabaraka wa taala nga tannatutuusa ku mbeera ya kulwala ng'oliawo omukyala nga breast cancer Allah akulwaza ekifuba kyonna kizimbe onaddamu okwambala obugoye bwe bambala abakyala naye nga abakazi abasiraamu ng'amabeere gayita bweru embeera ebeera yeewuunyisa omukyala omusiraamu ddala Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalabira olulabo olusinga okubeera olulungi mu nnyambalayo ng'olina kubeera nga webikkirira omukyala omusiraamu oli wa bbeeyi omubiri gwe tegulabwako naye weewuunya omukyala omusiraamu okubeera nga wa boodabooda amanyi entumbo ye bwefaanana abayola kasasiro ku kkubo bamanyi entumbo ye bwefaanana anti obayitako ng'oyambadde sikaati eri waggulu wa bisambi bano bonna abeera enguudo bamanyi ku streets kwonna okwo kwotambulira obeera mu train nga bonna bano avuuka abayayiyaaya abo bonna abayaga abo bonna abayayiyaaya ababeera mu train nga bonna bakutunira ati bwoti ebisambi ebiri bweru we bawoomerera avuka afaanana bwe batyo omukyalo omusiraamu tolina kulabwako bantu bafaanana bwe batyo Allah yalaba nga vali y'omubiri gwo gulina kubeera munda ng'alina okugulabako alina kubeera bbaawo kuba yewe ebbeeyi gy'oli abuganda abakkiriza twebikkirire abakyala bebikkirire twambale ennyambala ey'obuvunaanyizibwa nga bwe tutegedde ago mazambi abange twenenyereza Allah nga tannatutuusa ku mbeera ya kaseera kazibu Allah kukwata kuteekaawo nga bakukyusa bukyusa bakunaaza bunaaza bwe oyagala okukumala ekyetaago obwana osanga obwana nga buzzukulu bwe buli kujajja bwe bumutwala emmanja okumala ekyetaago bwe bumunaaza embeera efaanana bwetu nga Allah obuwangaazi abuggyemu baraka abange tetulinda kaseera kufaanana bwe kati Allah kyatugamba nti mwangu mwenenyereze Allah abange muve ku mwenge abange tuve ku mayirungi tuve ku music tuve ku njaga tuve ku byonna Allah byatayagala nga bwe tubyerekereza mu Ramadan ne tubivaako nkakasiza ddala osobola okuva ku sigala nga bw'obadde tomunywanga wasiibye nkakasiza ddala osobola okuva ku sigala oyo gwamulemeddeko lwakuba ezzambi eryo kyalyagala ne Allah wanaaba alikuttiddeko ewa Allah toyinayo kalungi okuggyako akaseera akazibu mu maaso ge Allah kyatugamba nti abantu abafaanayo bwe batyo ulaika yatuubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima kuva dda Allah tabaraka wa taala yagamba nti amanyi era Allah subhanahu wa taala aliman hakima oluvannyuma Allah subhanahu wa taala n'aleeta aya eri wansi weeyo Allah n'agamba ti laysat at-tawbatu
yagaa nti tekuli okwenenya okukkirizibwa la ilaha illallah. Allah bw'anaaba agobye okwenenyako anayinza okusonyiwa atali Allah. Tunuli ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala ekinene kiyazza wansi wa aya esoose waggulu ng'omuddu omukkiriza olina okwefaako ennyo apange tulina okwefaako. Allah kyagamba nti laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tekuli okwenenya okukkirizibwa. Wali yagambye nti kuli okwenenya okukkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wano n'agamba nti tekuli okwenenya okukkirizibwa agobye okwenenyako oba akulaga akaseera akazibu omuddu asobya Allah n'alemera ku zambi nga mu Ramadani alita ate Ramadani bweggwa n'aliddamu. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti tekuli okwenenya okukkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala abaddu abakola amazambi. N'agamba nti hatta oba abakola ebi n'agamba nti hatta idha hadara ahadahum al-maut, omuddu oyo n'atuusa akaseera ng'alabira ddala agenda kufa, n'alabira ddala nga malakul mauti emutwala agenda okulaba atuuse kaseera ako. Ebiseera ebisinga okwenenya mu kaseera ako tekutera kubeera genuine. Allah tabaraka wa ta'ala ayagala nze naawe tuve ku zambi omwenenyereze, tuve ku mazambi ge tukola ng'okyayina amaanyi agakola ezambi eryo. Ayagala ng'okyayina obusobozi obuyimiriza omuwala omuleke ayite waagende. Allah ayagala ng'okyayina obusobozi obugenda mu ndongo abantu bonna ku college gy'osomera bonna bagende gw'osigale. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala Dubai gy'owangalira avubuka bonna bwe munnyuka okuva ekkola mudde mulumwe mwe musula, kale bonna basazeewo okujemera Allah bagambye bafulume bagende okugula abakazi ab'okwendako gw'osigale mu lumuyo. Awo wennyini awo Allah waakwagala awo, kale bonna bagenze okujooga. Bali mu Abu Dhabi babaleetedde abayimbi abayaga okuva e Uganda mubadde mubalaba ku Sydney na masimu gammwe, kale bonna kabagende obagambye temugenda bannaye baganye ku Allah tabaraka wa ta'ala ayagala akulaba kaseera ako nga gw'osigadde otidde Allah n'otagenda n'osigala awo Allah tabaraka wa ta'ala waakulinze. Abaddu bali agoba okwenenya kwabwe oba aleeta embeera okusonyiwa kwabwe oba okusonyiwa kwabwe eri Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti kugenda kubeera kuzibu. Yagamba nti omuddu n'atuuka ku njegoyego z'okufa, alaba malakul mauti emutwala n'atuuka okwagala okwenenyeza Allah. Nga bw'olaba ekifaananyi kya Firawuna alayhi la'ana, amala okutuuka amazzi gamutuga, amazzi gamuli eno mu mimiro, anywa naye aba anywa n'agamba nti amanna bi rabbi Musa wa Harun. Akwenya Allah, yeenenya alaga nti akkiriza Allah. Jibril alayhi salatu wassalam hadithi emu yagamba omubaka nti law ra'aytuni Muhammad singa wandaba law ra'aytani, yagamba nti singa Muhammad wandaba speed gye najjirako, yagamba nti adusul wahm oba atin, yagamba nti speed gye najjirako okukwata ettaka oba okukwata ettosi ndikasuke fi fami Firawuna, oddikasuka mukamwa ka Firawuna, okumanya omusajja ono yajooga Allah ne malayika za Allah ne zimunyiigira ne Jibril n'amunyiigira, Jibril n'abettaka mu kamwa. Yagamba nti ayinza okweyogerezaawo ekigambo yanaalu bihi ila rahmatullah, ekigambo ekyo ne kibeera nga kimutuusa eri okusaasira kwa Allah. Malayika zino zanyiigira Allah. Jibril lwaki yanyiigira Firawuna? Jibril alayhi salatu wasalam yaki yanyiigira Firawuna alayhi la'na. Jibril yekenyini mu hadithi yagamba nti ghadabtuhu, omusajja oyo namunyigira yawma sami'tuhu yaqul, olunaku lwe namuwulira ng'agamba nti ana rabbukum al-a'la, olunaku lwe yeyita Katonda owa waggulu. Jibril agamba nti nanyiigira omusajja oyo hatta nemulumba ne mukufa, bwe yatuuka okufa ng'ayagala okwogerayogera akwenya Allah nti yeenenya, omuntu oyo Allah n'atamuwa Firawuna alayhi la'na, Allah n'atamuwa chansi ya kubeeranga yeenenya oba nga akkiriza okwenenya kwe. Fa idhan abanga bakkiriza ebyafaayo oba ebyokulabika ebifaananyi bityo Allah subhanahu wa ta'ala abituwa, omubaka abireese mu hadith bw'atyo. Allah yagala tumwenenyereze, mugambe Allah nti astaghfirullah, mugambe nti Allah nsonyiwa, Allah nkusaba onsonyiwe ddala nga kiviira ddala ku mutima gwo, kyogere ekigambo ekyo. Abange fenna okutegeera nti Allah yatusonyiwa tugenda kumala kudda mu maaso ge. Imam Ali radiyallahu anhu yagamba nti anneewunyisa omuddu oyo, muddu aseka nga tamanyi nti oba oyo gwe yasobya yamusonyiwa.
yagamba nti neewuunya omuddu aseka nga tamanyi nti oba oyo gwe yasobya yamusonyiwa amakulu nti ffenna okutegeera nti Allah yakusonyiwa Allah yatusonyiwa tugenda kumala kudda mu maaso ge naye tekijjawo mbeera yakubeera nga tuyitiriza okwenenyereza Allahu tabaraka wa taala abange twenenye ffenna buli omu abasinga abaddu bangi faliyadu billah abaddu bangi nga tannaba kuwasa mukazi gwe yawasa bangi basooka mu bwenzi akaseera ako kajjukiro kaaba amaziga abange tetuddayo bangi abaddu balimba abakyala nti agenze Juba simaye agenze safaari naye ng'ali mu looja ayenda Allah takwatiddeyo ekyo kiri wakati wo ne Allah naye akadde okulukuse ku maziga nga weeneneza Allah tabaraka wa taala abaddu bangi abavubuka abenze wali bano abapangisa mulumu asulamu yekka apangisa akasente Allah akamuwadde buli wannyuka bw'ati n'alowoozaamu obuwangazi bwagenda okuwangalira mu nju shaitaani neemuwaggula malaaya era ogenda okulaba nga annyuka la hawla wala quwwata illa billah saba Allah subhanahu wa ta'ala atasembere efaana bwetu kivola bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewaza omuddu yenna okusula mu nju obw'omu fitani yaakhe opangisa ennyumba self contained ebikemo ogenda kufuna bingi ekiri awla wa ahsan ekisinga okubeera ekirungi gy'oli era kyekisinga okubeera nga kisingako wali badde owasa oluganda abakkiriza saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuwe okwenenya okwannamaddala taubatan nasuha qabla al-maut nga tannabattutta edduwa eyo sabanga nnyo Allah nkusaba mpa okwenenya okwannamaddala nga Allah tannaba kunzita Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti walalladhina yamutuuna wahum kuffar era abalala Allah batagenda kusonyiwa bano basoose okwogerako abantu abatuuka ku njegoyego z'okufa alaba essuubi limuweddemu takyasobola kuyimiriza muwala nga tatunidde kutya Allah n'agamba nti obwenzi muvuddeko naye ng'ekyatunidde kino awulira akaddiye omutwe gwonna mweru takyayinza kuyimiriza muwala omuntu afaanana bw'atyo ng'awulira naye era bw'alaba ayenda ogenda okulaba ng'awoomere afuna obuwoomerezi obwo era atuuka okugamba abavubuka mu kati mulimu ebyo fejemya atuuka okunyumya amazambi ge yakolanga mu bavubuka bwe omuntu afaanana bw'atyo Allah okumusonyiwa kwe omuntu ono alina okulongoosereza ddala olwenenya yenenyereze Allah nga yejjusa n'amaziga bw'aba asobodde akaabeko kale waba takaabye muli omutima nga gulimu okwejjusa nga Abdallah ibn Mas'ud bwe yatugambye n'agamba nti abalala Allah baatagenda kusonyiwa n'agamba nti walalladhina yamutuuna wahum kuffar n'abantu abafa nga bajeemedde Allah abantu bonna abafa nga bajeemedde Allah pulezidenti simanya jeno kopolo afande kabaka musiraamu yenna akoze obushiriku omuddu yenna mulungi simanya mulangira simanya muki bonna bakulu babika omuddu yenna kasita kanamutanda n'ekitiibwa kye kyalina ekyedduniya n'afa ng'ajeemedde Allah omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda mumusonyiwa wa in tastaghfir lahum 70 marra ne bw'onaagayira emirundi 7 ne bw'oneegayirye sawa'un alayhim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum ne bwe tuneenenya ne bwe tunaasaba Allah abasonyiwe ne bwe musulanga musaba abaddu bangi batuuse to the extent akakasa kitaawe yafa mushiriku era ebibbo yali abiina yagendangayo mu kisinga ekyo mulaba nga obulwadde bumuluma amafumu simanya ensumbi simanya bibbo ng'akakasa biri wansi w'ekitanda era akakasa ebintu bya taata nga taata we yafa ayina entegeera efaana bwetu yafa azimbye obuyumbayumba ku kyalo simanya bonna obusabosabo mu kyalo omuddu oyo n'atabaamu nansonyi kutegeka dduwa ya taata we naye nga taata we yafa ajeemedde Allah yafa takkiriza Allah yafa akola shiriki yafa agatta ku Allah naye wali mu ddwa zaabwe balemera ku bid'a eddwa ey'amakumi 40 era osanga abaana basaala ennyo baleese baafizu mubasome juzu empeerezo zigende eri taata wange abange oyo yenna katemba tulongoosa aqida tulongoosa obukkiriza abange tujeemulukukira Allah tetujeemera Allah abantu abalala Allah batagenda kusonyiwa ye muddu yenna akola ezambi orada yemuddu yenna afa nga ajeemedde Allah tabaraka wa taala omukkiriza okyayina chance abange tuve ku mazambi Allah subhanahu wa taala nga tannatwala Allah talina zambi lyatasonyiwa naye akabenje kali kufiira ku zambi abaffe gwasuubira nti zambi ogenda divaako mu maaso awo ogenda kufa ddi singa Allah akuttira ku zambi eryo nabbi yagamba nti omuntu yenna kyafiirako kyagenda okuzuukizibwako yawman qiyama Allah singa akuttira ku loogi Allah singa akutta ng'olina obwononefu mu ssimu yo Allah singa akutta ng'olina music mu ssimu yo Allah singa akutta nga teweebikkiridde
muwadde muli mu mmotoka muva kujooga mungu muva ku beach akakaya wakajjeeko oyambadde legging blouse wayambadde kaleega Allah n'akuttira mu accident bameka Allah baakutta olukwata olufaanana bwetyo tannatukwata abavubuka ayagala tubeere nga twenenya tuddeyo ku buwangaazi Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala tuwangalemu abange tumwenenyereze aya gyensembyayo in fact kansooke mmanyize aya nesoose mu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala awunzika aya n'agamba nti ulaika a'tadna lahum adhaban alima abantu abafaanana bwe batyo abakwenyakwenya Allah ne bagamba nti beenenyezza ate ne baddayo ne bakola amazambi era ne batuuka okufa ne bafiira ku mazambi ago oba ne bafa ng'era tebakkiriza Allah bafudde bakaafu Allah yagamba nti ulaika abonno a'tadna lahum adhaban alima omuntu afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala amuteekedde adhaban alima ekibonerezo ekiruma bayina ebibonerezo ebiruma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe olwenenya okumwenenyeza okwenenya okwannamaddala aya ezo siri mu surati Nisa aya 17 ne 18 osobola okuddayo n'ozeeyongeza aya esembyeyo gyensomye tugenda kukoona konkoone Allah tabaraka wa taala yakoola abaddu abakkiriza nga bwe yabakoola mu kusiiba nti ya ayuha alladhina amanu era ne wano n'abakoola nagaa nti ya ayuha alladhina amanu tuubu ila Allah abanga abaddu abakkiriza mmwe abeeyita nti muli bakkiriza twasiba Ramadan nga Allah atugambe nti ya ayuha alladhina amanu okowoola okwo kugatte kukuno Allah kwakowodde ku aya eno gatto koolako okusiiba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam benyini be yakoola wali naddamu n'abakoola ne wano n'abagamba nti ya ayyuhalladhina amanu tuubu ila Allah abange mwenenyereze Allah tawbatan nasuha olwenenya olwasikyaddira olwenenya olw'okwemalamu olwenenya olw'okuviira ddala al-azimu bitalki al-ma'asi olwenenya olulimu okumalirira ddala obutaba olwenenya olw'okumalirira ddala okuviira ddala ku zambi olw'obutaddamu kukola zambi Allah kyatugamba tuubu ila Allah tawbatan nasuha wallahi weewuunya gwe tusobye Allah subhanahu wa ta'ala yatuyita kubeera nga atusonyiwa atuyita kubeera nga atusonyiwa shaitaani etuyita kubeera nga tujeemera Allah abaddu bangi gye twanukudde ne tulekawo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atukowoola nti abange abakkiriza abange abaddu bange abakkiriza tuubu ila Allah abange mwenenyereze Allah tawbatan nasuha olwenenya olwasikyaddira olwenenya olw'okwemalamu wenenyereze Allah n'agamba ti asa rabbukum oba oliawo omulezi wammwe yukaffira ankum sayyi'atikum anaabasonyiwa ebibi byammwe anaabasonyiwa amazambi gammwe tunuya Allah olulimi lwakozesa ebigambo Allah byakozesa ebyobukwata mpola ebyokwagala kwakwagala nange kwanjagala tayagala tuttira ku mazambi tayagala Allah tabaraka wa taala tukwatira ku bononefu bwaffe newankubadde ekyo akiinako obusobozi era akisobolera ddala Allah tayagala kutwoca agaye nti mwenenye muviire ddala ku mazambi nja basonyiwa oba oliawo nja basonyiwa mwenenye muviire ddala ku mazambi yagamba nti nja basonyiwa n'atulaga akaseera akazibu mu maaso oluvannyuma lw'okwenenya olwenenya luno olutuufu n'agamba nti kyaddaaki Allah subhanahu wa ta'ala asa rabbukum omulezi omwe Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti anaabasangulako ebyonoono byammwe naye yagamba nti waidukhilakum janna olwenenya luli olutuufu lwoba weenenyereza Allah n'akusuubiza agenda kukuwejjana n'agamba nti yawma aleeta olunaku yagamba nti yawma la yukhzi Allahu nabiyya walladhina amanu ma'ah olunaku Allah lwatagenda kuweebuula oba kwennyamiza yagamba nti nabbi we n'agamba nti walladhina amanu ma'ah n'abo abakkiriza abali naye amakulu yawman qiyama lunaku lwakwennyamiza lunaku lwakwennyamiza lwakuweebuula lunaku lwakuswaza yagamba nti yawma ngawula Allah yagamba nti yawma tubla sarail olunaku Allah lwagenda okuzza ebyamakungulu olunaku Allah lwagenda okuswaza abaddu n'amazambi gaabwe ge baakola nokyaba oluganda abakkiriza abange twenenyereza Allah nga tannaba kutuswaza okiyama Allah agenda tutuswaza omuddu anaaba yenenyeza tawbatan nasuhan olwenenya olutuufu Allah subhanahu wa ta'ala tagenda muswaza yawman qiyama oluganda abakkiriza ebigambo byange bibyo tebiyinza kusingako nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebisobe mu byo ansonyiwe ebituufu mu byo
bulijjo nze naawe ffenna abeere nga atuwaamu obulungi abanga okwenenya tekoma mu ramadan okutya allah tekoma mu ramadan omukkiriza genderera nga weenenyereza allah tabaraka wataala subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh